wanji ewanike ba champion ewanekebwe weseri akati mukuwanika flaga ya Chinatown njagala kulangirira nti tugenda kwekwatamu olunaku lumu mangu awo njagadde mpitewo buyisi Mr. President njagadde mpitewo buki era olunaku lwaleero abantu amagye gaffe ngenda kuyita wa president ndoza mutegedde olulimi lwaffe mulutegedde so bwe mbanvaawo buli muntu asigala nani era ngenda kuyita waani ate njagala tubenga kati ensi yonna etegeera amaanyi ga ghetto naye amaanyi tetugalagira mu fujjo tugalaga nti ne president Museveni kati kyatutumye mu ghetto kyetugenda okukola ki kubanga twagala tumubanje mukitegedde situagala kalulu kano kamale ate atuyite eri twagala tukole ki kale n'olwekyo president ayogereyo eddakiika eki tulyoke tuddize bannannyini mukolo weyo kiri kyabaana ba China igala to the world kiwe kiri bameni aya musoke megusale bameni ekiriwo kunga Chinatown kunga president Museveni kunga kino damu lya kunga alibawo kunga yamani ngawe kiri teri agamba yati ndipo lusingo kumagana wano ese yakiko bayo tiwe kiri bameni Chinatown to the world yamani ate musoke mugusale bameni musoke mugusale oshege mugusale washiri ango bebe kulu ango bebe kulu tupenda tugemerera niwe ushege Chinatown to the world Museveni to the world alibawo tu era ife tuliba alibawo boy ezira tukubayi wano president Museveni alibawo ate tubawa alibawo kakati kikino sawa zino njogeddeko ne alibawo era njogeddeko ne president kati nsaba kusooka kuzzaayo akazindaalo kano ewa nannyini mukolo MC soke tugende maaso naye nga bwensuubiza ngenda kwatagana ne musajja wange president soke tunaazeemu wano ate nga tugenda kwegatibwako maama Kadaaga olunaku olwo mukitegedde kale webale endala MC oliwa katukyagenda maaso eno paati ndala nze Nudini Ntege kati nkuwa ekitundu ky'omukulu LUZZI Abraham ono LUZZI mwongere obudde maakingawo wano wenkugambidde omuntu ajja n'amaanyi gwe nga tomanyi bwajja naye Katonda asitula omuntu mu ngeri ye gy'otasuubira. Nagamba abantu nti omuntu alijjawo Bobi Wine, omuntu alimenyawo Museveni, alifubutuka gye mutamanyi, alifubutuka gye mutakola ki, gye mutamanyi. Ng'abo boolabye abaliwo ab'amaanyi ng'ensi batya bootaamanya bwe baali baakujja nti retired Kano Kizza Besigye bwe yaliwo buli omu yali alowooza ali muddira mu bigere alina okuba nga weefuddisi. Amannya gaaliwo Mugisha Muntu, Elias Lukwago, Nandala Mafaabi, mukyala we Winnie Byanyima, waliwo mukyala Winnie Kizza, amannya ne geetoololera awo. Then oli n'alowooza nti mweni aremu walibairayo ndooza amamamba bazoono ajja kuba wa kitalo nnyo, aliddira Museveni mu bigere. Sajja kategeera buli kintu, politics mastermind,
games eze oyo mbaba zitakwatwako ate mbaba zoyo gola bayina n'ekitundutundu mwene aremu ba minister bola kumpi hafu bayiye hafu ya Museveni embozi nezoogerebwa ezitiisa abantu tubatula nezireta General Kale Kaihura naye n'akangamu ku nsi eno gwatagoberera oyinza obutakimanya Kaihura yafugako Uganda n'ekitundu ne poliisi era buli omu n'agamba omusajja oyo ajja awo mu 2010 eyo ne wajjayo omukyala Rebecca alitwala Kadaga ono naye yasongebwako nti mu bikonge ebiri mu kuwete koona ebijja Rebecca Kadaga naye waali n'abalala abazze babawo nawe oyinza okuteekawo erinnya ly'ogamba nti ne gundi no yajja n'atukangamu ne gundi yajja n'agira ne tugamba naye bonna Katonda teyabasitula yasitulawo Bobi Wine bonna bemaze okumenyera baafuuka byafaayo nti baaliwo erinnya eryasigala lya Robert Kyagulanyi Ssentamu bonna abaliwo ku mulembe balaba byafaayo eno bwembeera mu miti saagala buntu bwekabyakabya mba ndowooza emisota ndi wano mu muyembe gwe ntuddemu eno bwembeera mu miti saagala buntu bwekabyakabya mba ndowooza emisota ndi wano mu muyembe gwe ntuddemu nze ntya buli kintu bano abantu beeno baba ggwanga ki baninzindikira omusota ne gundya mpulira akangagala ki kali miti eyo naye katugende maaso Luzzi Abraham ayina engeri gye yazzeemu n'abuutikira amawulire bw'ogenda ku TikTok buli muntu ayogera ku Luzzi nabadde Mbaale mu hoteeri emu Mbaale yes nabaawo omukyalo omu n'aŋŋamba oyina omuntu gw'ofaanana ne mugamba nfaanana oba nkumanyi ne mugamba nga bwe mulaba olulimi lwayogera ne bwali nze sibeerangako Mbaale sijjanga ne mugamba tommanyi sikumanyi nabadde ne Bati Badroyo oba twadisikasinga dde omukulu oyo omukyala n'abuza Bati amatolaba omusajja ono ng'afaanana oli Honorable Luzzi nga n'erinnya alimanyi nti ani Luzzi omukyala w'Embaale eyo wansi ng'amanyi Luzzi amuyita na Honorable Luzzi ndi Luzzi n'agenda Embaale emmotoka ziyimirira Luzzi n'agenda Masaka emmotoka zijja kuyimirira Luzzi n'agenda Kamonkoli bajja kugamba kyekyo ye Luzzi Abraham gwenjagadde omaakinga ebigambo bya Nuruddin kuba bwe mupya alabika yabumazi okujjako ng'aliko ekisiraani tiyetaawo kati amubalira Luzzi mulinde ku ballot paper 231 ng'azze kwesimbawo kuba pulezidenti okujjako nga waliwo ekikyuse naye n'agendera awo mark my words that Nuruddin said the next popular politician in Uganda is gonna be Abraham Luzzi, and the magnitude of his popularity will lead him to contest for presidency come 2031 over any by-election. Nzogamba 31 ne tufuna by-election ya president Luzzi najja kati nenkugamba the next popular person in Uganda agenda okuba omutawaana mu politics agenda kubeera Luzzi. Lwaki? Luzzi yazze ne manifesto. Luzzi yazze ayogera ku bizibu bya Uganda, because in Uganda bw'osoma waliwo akatabo Professor Muyafa nkeerabidde ne kalimu layini egamba
nti person in Uganda agenda okuba omutawaana mu politics agenda kubeera LUZZI. Lwaki? LUZZI yazze ne manifesto. LUZZI yazze ayogera ku bizibu bya Uganda. Because in Uganda, bw'osoma waliwo akatabo Professor Muyafa nkeerabidde ne kalimu layini egamba nti when people want change, it is more like a protracted war, a war that lasts for long, but in the end, you must win. It's not like a coup. It's not like that it's going to be a coup d'etat. No. Someone is going to fight, go to the bush, be like rebels, fight for a month, enter a year, 2 years, 5 years, it can be even 10 years, but in the end, you're gonna win. That is what is called a protracted war. A war that takes long, but in the end you have to win. Kakati, in a country where citizens want change, but they do not have the power to cause change, and the government in power has all the authority, policy making, government what and what, any project, the running of the country is in their hands. The masses, the subjects, tend to just watch but keep their anger. They know that you are powerful, but it is them. Time is at their disposal. Chibakola bakulinda kalinga bala government ya president Yoweri Museveni abagala change abalooza nti banyigirizibwa kyendowooza nti si kyengamba nti bwe kiri, but abalooza nti baagala change abakitwala nti bandyagadde omukulembeze omulala baleeta Besigye n'agezaako ne bapimamukko olumu tebatunuulira credentials zo obusobozi obuli ki kasita obakolera ekintu ekibanyumira bagenda naawe, because Museveni has stayed in power for almost 40 years. Therefore baba abadde mu bukulembeze emyaka 4 wabawo abantu abagala twagalayo ku nkyukakyuka naye abagala the people who want to cause change in this country change abakitwala nti bandyagadde omukulembeze omulala baleeta Besigye n'agezaako ne bapimamukko olumu tebatunuulira credentials zo obusobozi obuli ki kasita obakolera ekintu ekibanyumira bagenda naawe, because Museveni has stayed in power for almost 40 years. Therefore baba abadde mu bukulembeze emyaka 4 wabawo abantu abagala twagalayo ku nkyukakyuka naye abagala the people who want to cause change in this country, the individuals abejjayo ne bagamba for us who want to cause change in this country, buli lwojjayo omutwe n'oyogera ebigira abantu nansi basanyuka. Kati bwe bakuwa omwaka 2-5, at times you end up disappointing them. Otya, the words you utter out, the words you speak, the words you use, your mouth, either ekuzimba oba ekuzimbulula. The promises you make to the subjects, the masses, ereetera abantu bano either to have trust in you forever or for other
for the other part of the public to start doubting you. Yatugamba bwati ono diikuula nga bakuta tekijjaawo nti baagala change. Oyo yali Besigye, sigamba nti Besigye yali diikuula, naye mechanisms ze yakozesa tezajjako Museveni. Bobi Wine bwe yasitukayo najja abantu ne bagamba Besigye otuvuzeeko n'obaako otutuusa, abalala ne bamunyiigira bamulumbako ne kusibya esaawa atwala eryererere ng'amanyi akyalina amaanyi. Agenda oyingira 2019 ng'atandise okwepima, bw'ayogera takyawulirwa, takyalagira, ate kati Bobi Wine yalagira. Bobi Wine agenda okutuuka 2022 nga gwamanyi. Era Besigye ekyamagezi kye yali akoze mu bulamu bwe buteesimbawo mu kalulu ka 2021. Kuba yali agenda kuswala, yali ajja kufuna ffo. Yali ajja kufuna ffo, nze nkubuulidde. Talina we yali akyali popular, yalina kitiibwa. Naye buli yakkiriza mu opposition yali alowooza Bobi Wine ng'olinayo nga 2% egamba nedda ono omusajja yali ajja kufuna ffo. Nze mbabuuliridde, oyinza okiwakana, naye Bobi Wine yali agenda kukuba Besigye oyo n'engoye azimuggyemu owa 2021. Era naye yakifiiringa ne yeekubuulirira n'ava mu mbeere mu race, n'alekamu abalimu abalala. 2021 Bobi Wine ne yeesimbawo n'ajjayo kyajjayo, naye okwo yateekako ebisuubizo walo. Abantu ne bagamba ono kwe tutava totubuulira Besigye, ono atwala Museveni. 2021 naggwako ne tuyingira 2022, tuli mu 2025, tuyingidde 2026. Waliwo abantu abaafuuka abalaba Bobi Wine nga Besigye, abalaba nga Bobi Wine yabasibya ekiwaani, abagamba kati ate Museveni kaatufugire ddala bwe kiba bwe kityo. N'obaawo bagamba nti ekituufu Bobi Wine simwagala, ne Museveni simwagala, naye ate okulonda simulina. Bwe batyo bwe babeera omuntu baatandika nabo. Kati baakajjajja taboolaba babuukira LUZZI essaawa eno manya. Tebaagala Museveni, tebaagala Bobi Wine, naye bali wakati awo bagamba basobola okulaga bawagira Museveni, naye tebaliyo 100 ku 100. Era bajja kulaga bawagira Bobi Wine si 100 ku 100. Kati LUZZI yazze n'abagamba ate Bobi bawagirira ddala. Kati baavuddeyo bali wano bwe bati bagamba LUZZI tasobye, kiyamba okulaga omuntu alina amasannyalaze yakugamba ebintu ebinganga ebisoobola ebikalubiriza obulamu bw'omuntu ng'abantu ate bawagira biwagire. Kiyamba ffe. Nalabye omukyalo mbamuyita Sise Namuddu. Sise ali Canada awo Toronto. Nina omukyalo mwali Ontario Toronto, si Toronto, Canada, sorry. Ng'ensonga zaawa zeezo bo ku LUZZI kwe batava. Nenkola analysis ku LUZZI, nenkuga LUZZI kyagenda otukolera kiri kimu. Mumulinda ajja. LUZZI ajja kuba MP agenda kuwangula, ne LUZZI mulinde ku ballot. Marking a date, nyinza okuba nakutama ne marking a date. Lulini abyogedde ddi, maybe olinyumyako mu maaso eyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mweraba.